Okulonda kw'ababaka b'abakozi kutegekeddwa ku kisaawe kya Kibuli SS era ekifo kyonna abeesimbyewo bakijjuza ebipande n'ebyokwerinda binywezeddwa okakasa nga abantu abatuufu bokka be bayingira. Abantu 21 be beesimbyewo okulwanira ebifo ebitaano eby'ababaka b'abakozi nga bo abakozi 63 be basuubirwa okulonda mu kalulu kano. Tuwayizaamu n'abakozi abasudde akalulu kaabwe ne batubuulira ensonga ze batunuulidde okufuna mu babaka be basindika mu Parliament ku mulundi guno. Abasobola okutegeera era n'okwanja ebyo abakozi bye bayitamu eri Parliament. Wano wandibadde wajjudde kuba buli omu mukozi. We have a limitation of 630 voters. Naye gwe weewuunye, are all the workers represented? Charles Bakabulindi yaliko minisita ow'ebyemizannyo era ng'abadde mubaka akiikirira abakozi okumala emyaka 3 ku mulundi guno. Asazeewo okunnyuka egya Parliament era teyeesimbyewo. Ono atubuulidde ebituukiddwako mu kulwanirira abakozi n'ensonga enkulu ezirina okussibwako essira. Tulina challenge za employers abamu tebaagala kuwuliriza leaders b'abakozi. Tulina challenge nti market yaffe ya labor buli kaseera eyingirwa. Tulina amateeka buli kaseera tuba twagala kubeera nga tugakyusa tubenga gasobola okutuusa ebintu bye twagala. Minisita omubeezi ow'ensonga z'abamusigansimbi Phina y'omu ku beetabye mu kulonda kuno ng'omukozi era naye akkaatiriza ensonga eziruma abakozi mu ggwanga. There are issues of their welfare, the issues of working conditions are discussed, the issues of their wage are discussed, and I'm very excited the fact that they've given one slot for women. Because you see, women have issues of maternity health care. Maternal health care has to be discussed. Abakozi bakubye obululu bubiri era gye biggweeredde nga Fiona Nako awangudde ekifo ky'omukyala akiikirira abakozi n'obululu 290 ng'ameze munne bwe babadde ku mbiranye Agnes Kunihira abooli muna NRM era ng'abadde mu kifo kino ebisanja 2 nga muwangulidde ku bululu 3 bwokka kuba ye Kunihira afunye 287. Omuyimbi Phina masanyalaze yakwebedde n'akalulu kamu kokka n'akwayogeddeko eri abamawulire ne yeebaza bamubeereddewo okutuuka ku buwanguzi buno era ne yeeyama okuweereza abakozi. Njagala beebaza okunteekamu obwesigwe okubakulembera era mbasuubiza nti byonna bye tunakola tujja kukolera wamu. Ate mu kalulu akawamu abantu 19 be bavuganya okufuna ababaka bana bagenda okukiikirira abakozi mu Parliament era bwetujjidde ku mpewo ng'okugatta ebivudde mu kulonda kukyagenda mu maaso. Julius Muchunguzi omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ategeeza nti akalulu kano katambudde bulungi okutwaliza wamu nga tewali kavuyo ke bafunye. Abeesimbyewo ba agency baabwe ne ba delegates bonna beeyisiza mu mirembe bagoberedde amateeka g'ebyokulonda bawadde banaabwe ekitiibwa tetulabeewo mu mivuyo gyonna. Ku bakozi 603 abali ku lukalala lw'abalonzi abakozi 619 be beetabye mu kalulu ka leero. Kuno kwe kulonda okw'omuteeko ogwokubiri oluvannyuma lw'eggwanga okulonda President n'ababaka ba Parliament ku Lwokuna lwa wiiki ewedde. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.